okutambula obulungi nja kusooka nzirenda gye twatandikira bantu bangi nnyo ebbalibbali balensa musirikeko okuba kino nyamukikwate bulungi bantu bangi nnyo ebbalibbali bamanya nti ndi mulwadde naye buli omu n'afumiitiriza buli omu n'ateebereza naye nga teri amanyi kituufu kyali kirumakamira nsooka okwanjula of course baga nti ebyobulwadde ba confidential naye fyatwafuka family mulimu bisobola kwesigaliza bwomu obulwadde bwali bunuma era obulwadde bwadde bumbonyabonya babuyita pancreatitis kebayita akalulu ensuubira mu Luganda nga mutawaana guli nti ebibuleeta obulwadde biba bingi nnyo stress abuleeta waliwo obujja olwa DNA nga luli mu lunyiri lw'abantu waliwo kuba nti omuntu anywa omwenge naye abantu baganya okwesibwa ku kyomwenge kuba kibalinamu interest naye abasawo bagamba bakugu bagamba nti bibuleeta bingi nnyo so butawumula butalya bulungi butalya mu budde era obulwadde obwo bwannuma bwantuusa ku mbeera nti pancreas yange nga teproducing enzymes zimala kugoya mmere nfunemu ekiriisa ekiva mu mmere so bakwano bange obudde bwansanga embeera nga bwemwagiraba ne baadmiting e Nakasero hospital maama wange ne taata wange ne family mwena mwalimu beebaza bwe twabeera e Nakasero abasawo bakola omulimu mulungi nnyo tuyanziza nyo ettaala eyo olwadayi abasawo bagezaako nnyo okulaba ki ekiddako baba bakyabiteesateesa era mukwano gwange nnyo nfiira mulago weta Juliet Zawedde nenabumumanyi nannumirirwa kuba yali azze mu ggwanga nga azze okukola ebintu bye nga tulina pulani oluvaano tugende e Saudi Arabia nga mukwano gwere kyembi yansanga ndi mulwadde nangamba njozo sisobola kuvaamu ssaawa zino nzirayo mu America ndi bweraliikirivu nnyo sigamba nti basawo wano tebakola mulimu mulungi naye mbadde nkusaba tojja kusobola kuwonanga bantu enyo olina bangi mikwano bangi bakukyalira weetaaga okuwumula nsaba nkutwale mu America owumule nga bwojjanjabwa so Juliet naakola enteekateeka ne tufubutuka wano nga mwanda abakwano bange nga nange simanyi kiddako nawe bunanzijukira nagamba maama wange okufa n'obutanyabwa ngenda kulwana si kulwanga bwomu obula nwanira ffe ffenna abaagala Kamira so bwe tufubutuka wano ne tugenda mu America twatuuka ennaku z'omwezi nga 22 ne tubeerayo Christmas ne tusangaawo ebyaddala kyakutakinga nnyo nti mu myaka 25 gyempereza eggwanga lyange e Christmas nasooka obutalya naziri eddala saaziryanga nga ngenda kuyimira mu bakwano bange naye eno yansanga ku kitanda nga ndyawo seesobola mukwano gwange Juliet natunuulira nagamba negambire nkolaba oli mulwadde neki kyosinga okwagala essaawa zino nemwanjagala kuwona nagamba kale naye bwofa ekiwubaalo nemwanfa ekiwubaalo kuba nibindowooza bingi nnyo nagamba lwaki totula ku kompyutayo nemwanjagala genda mu ddwaliro nagamba kale tugende mu ddwaliro bemwalaba nebantika mu ambulensi netugenda mu ddwaliro netugenda mu ddwaliro era abasawo b'e Nakasero kye baŋŋamba ekyali kinnuma n'Amerika bwe bakola ki kye bagamba bwe twatuuka eddali twakola okujjukujju empapula z'e Nakasero tetwazibalaga tusobole okompyalinga n'okulaba oba Nakasero kiboga kituufu oba kikyamu neera diagnosis yavaayo ebeeye Nakasero kale bo nga Abamerika ne bagamba yinga tusooke tubiyite emabega tebaba bakolagala kola operation bagamba oba pancreas yange teproduce nga enzymes zimala kujja kukiriisa mu mmere kuzza mu mubiri tukibypass nga tutya awo kambuuke obingi ebyaba makati awo nebeera mu ddwaliro bannaye abali emabega tukakaneko meeting ebyemu tusobole okuwa abalala abagala okuwulira omukisa nebeera mu ddwaliro awo kyankisa bulungi netugenda ne cooperation eyagenda obulungi nenzira ateeka omanyi Amerika wo bakola ebintu byabwe ngeri yanjawulo newanga ozadde mwana tebasobola kukumira mu ddwaliro okumala nnaku 2-3 oluzaala omwana leero waita naku 2 nodda ewaka kubanga ebitanda babalukukozesa ku bantu abalala
So nezere waka abasawo ne bangamba mpumule ne bamprescribing eddagala akati osangibwa nga teweesula eddagala bamprescribing osobola okufiirayo baprescribe eddagala baliyita Creon erimu ku ddyo amadagala mangi ge baprescribinga mugakatono mugulu nga kisibisobola benabwomu eddagala oludagala erya Creon ebamprescribingira okuba nti inoddimiranga sinaba kulya nodimira amaze okulya treatment y'emyezi 3 ng'erula $8 kakati awo nina emikwano mingi nnyo tuvaawo awo ebyo ne tubivunuka bakude kwatuusa okujuika bakwano bange nyumiza kati dakika 2 naye ebintu bibadde mu myezi 4 gye mbadde mu US bibadde bingi nnyo naye omutuga gungamba ekintu kimu kamiliyoni buma sooka weerowoozeko ng'omuntu kuba eggwanga likwagala oli mulamu waki yes so mbaddeyo mu America ewa Juliet zawedde enatuukira wakaawe bingi abantu bebasa okulimbalimba bakuze n'okuzuuzazuuza nenjamba kakasa nti Juliet muntu mulungi nnyo omutima n'ebweru olw'ensonga nti Juliet yali asobola okusalawo obunziruukirira naye n'atuusa ewakaawe maybe ne bansosola oba ne bamboola naye mbadde wa Juliet nga n'abaana be nabadde tuvaayo babadde bakaaba nga bagamba Uncle Camilla you're gone so tubadde bantu bawamu nga tubeerawo nga family Wizomanizo Jaden naye nga gyali omusajja wa mutawaana bakwano bange Wizo omusajja wa kabi nnyo naye lwansonga Wizo wati bajjogera nano mu America Juliet yambuuza tugende naani maama tugende maama n'agamba nze visa yange sigirina dadi tugende dadi n'agamba nze sirinnya nnyonyi emyaka egy'ennyonyi nagibaako nambuuza ni bwangu wange nensukira nti Wizo alina visa y'emutwala muki mu America ne muga Wizo omuterekerako musajja watu yangamba kimu kamili ngoba ogambye tugende ne mujja ku family ye yataabira naye ku Christmas Boxing Day negenda yalina emirimu gye 3 ne lugenda yalina emirimu gye nga 1 ne lugenda talina family ye 26 ne lugenda Valentine's Day yali badde alina mukyala we nalwo ne lumuyitako ne Easter baddegera mukwatirayo so mwebaza Wizo olw'obugumiikiriza n'okusalawo awumuze emirimu gy'okujjanjaba nze mukulu we yes kakati okwebazako kuli very important abantu bangi nnyo benina okwebaza era ne baza nnyo bannamawulire nnyo nti muzze okundaba omukwano obubaka bwange mu butambuza abantu bategere nti nasiima nebaza Juliet zawedde ekyensuso ennyo bantu bangi balina n'ebisinga ebya Juliet naye omutima oguyamba tebagulina webalinnya Juliet zawedde nebaza nnyo mama wange ne taata wange ne baganda bwe bapalaso temulina muli babbeeyi sisona baafundinga nebaza nnyo bakwano bange mwenna gwendabire gwesirabye abansabira mwenna mbebaza nnyo n'obwetowaze obw'ekitalo era mbasaba nga dadi bwaga nti mande tufuneyo akadde dadi yabadde agamusabire nze naye ze mbadde nteesa tuddemu era tukuŋŋaane mukama awulire amaloboozi gaffe nga tusabira atabakyali mu ddwaliro n'abatta mukono gwe nange nkomyeyo bakwano bange balaalika management mwenna mukitegeere nti Kamili gwe mulaba tannawona lwansonga nkyali ku ddagala lyange naye olw'omutima gwannumidde waka waffe eddagala nsondimirire waffe era ngenda kuddayo mu America for review naku z'omwezi nga ndozanga 2 May nzirayo bakole review bakebere paka lwe tunakiwunzika nga nkoze eki nga mponye yes okwebaza okwensuusa okwa Bigi webale kunjagala na butankyaba yes ne management ya Nonimbi webale Leon Island ame mwenna mwenna tatu era kweyo ensonga Palasa ina show ya 17 May
Banaso yankuta amateeka n'agamba show yange ya August ekyali n'agamba musooke mulekera wakajanja sooke tudde 17 May bwe yakyogedde nekwata mu nsente nabale sikola nnyo era mukimanyi mwenna nekwata mu nsawo yange nembagulya tiketi 5 eza Sanyo Sadi Festival. Bakwana bange ntuuse okubazira okwensuso eri President Yoweri Museveni. Yes. Nebaza President Yoweri Museveni. Era mbasaba bakwano bange obubaka mu butambuze mpaka mu kutuukeko. Munebalize nnyo President w'eggwanga lyaffe President Yoweri Museveni. Ebyabadde ebiganye ebimu yagambye oyagala kuddaka kambikwatemu odde ewaka eggwanga likwetaaga. Yes. Asembereyo ddala gwengenda okusembayo kwebaza yennyini buyinza omusawo oyo ali waggulu. Oyo musawo asooka bana basawo abajjanjabi bakebezi naye oli asinga bani entalo za Mukama ez'amaanyi. Kulwansonga waliyo abalina billions and billions ne trillions naye nga Mukama tannabasaasira nga bwatusaasidde. Bannaye nebaza nnyo Katonda nti nkomyeyo waffe. Mbebaza nnyo mwenna bannamawulire mwenna mwebale butanonooza nnyo kunswaza nakunye okuyita batakujonkera. Era mbasabako enkomyewo bampanye mugiriddemu kituufu kati mbadde mbasaba muntunule amaaso yange ogera mazima bane nti munjogerako bigambo bimalako mubiri munsaasire bakwano bange byenjogedde byemwamuddamo temwonona temwogera byesoogedde ate omunabyogera bijjaga biramu emitawaana buli kibatawaanye esegedde. Wano sister wange olinayo birthday yakayita sweetheart happy birthday mukwano gwange Joel abawubireko Joel ne taata wange nawe amazaalibwa amalungi nakereye ne Ssaabasajja saasobodde kubeerawo misinde naye happy birthday Ssaabasajja. Nange kenyini kamwa koogera ndi wa Apple banaye ebirabo byange birinze ngaasatuddeko mazaalibwa gange. So kyembadde njagala okusembyayo abanonibi banaze omutima omulungi n'entebe airport bantu balungi era nsazeewo kuba nze boss nsazeewo enkya njagala mugambe bakwano bange bonna munzikirize ntuleko enkya munonibi ndaba abantu Uganda bwe bakyakala appointment njibawadde enkya tugenda kutulako munonibi nnyo ejuisi ebikaawa nabiwumula myaka 27 tunoonyaki mu cupi n'emikka nagiwumula. Era nkubiriza abavuka bannanga bali eyo mubeere bantu balungi mukuume obulamu bwammwe obulamu obugagga mwebale nnyo mwebale ddala aba bakuume alindafuga Obuganda naffe nga tugwe twogere ku sauti twesiime nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuume Mukama.